Nyongera okubalamusaako mwe mikwano gyange abeekumira ku UG Update TV mbategeeza mukuliko obwakedde muganda wange mwe abali eyo mwebale nnyo okulayikinga mukutu guno mwebale kusharinga mwebale commentinga mwebale kusubscribinga baganda bange kinvudde ntwala lino eddoboozi eryawamu okusobola okuba nga mbeebaza mmwe mikwano gyange abali abeekumira ku UG Update TV yonna gy'osinzirira okubeera eyo muganda wange gwe ali e Bulaaya emitala w'amayanja nkwanirizaako nnyo webale kubeera ku UG Update TV muganda wange gwe eyeekuumira eyo mukwano gwange ndowooza ekifaananyi kye nkusiigidde awo okiraba ekiri entuŋŋamo kissa kinegula oyinza okugamba pulezidenti wa National Unity Platform gye yasoose okuyita tannatuukayo naye bali beetegese dda buli kimu kigenda bulungi buli kimu kigenda bulungi nnyo ekiri wali tekigambika gwe muganda wange ali eyo nkusiigidde ekifaananyi kino Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukira leero tuli wali eri ntuŋŋamo oluvannyuma lw'okuva erukunjiri abantu b'erukunjiri tubeebaza nnyo omulimu gwe mwakoze ogw'amaanyi ennyo okwaniriza pulezidenti wammwe ne mukuuma eddembe ate n'ebitongole bya security nammwe tubeebaza okuba nga mwakuumye eddembe ne mutalinyirira nteekateeka za kibiina eza National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza naye nga tubeebaza nnyo wano pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu we yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti no ye tajja kwesisigaliza muntu yenna kasita anaabeera nga yeenyigidde mu kulya enguzi n'agamba n'okugamba nti Eddie Mutwe naawe oli mukwano gwange naye w'onooyingira mu bintu eyo n'olya enguzi muganda wange nja kuba sikyalina kyenzizaako ekikulaga nti nno Robert Kyagulanyi atandikawo kino ekibiina ng'alina destiny ng'ekibiina ng'alina ne strategies ng'alina n'embala engeri ekibiina gye kigenda okuba nga kikola ki nga kitambulamu so ababufuzi abayingira National Unity Platform okubalaata mumanyi muzze buli ajja mu parliament abazze kubbamu bubbi eno byabasaze kubanga eno tuli ku kigambo kya nkyukakyuka na kukyusa ggwanga lyaffe lino ligende mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV kati olunaku olwaleero tugenda kubeera wali ntuŋŋamo era ndowooza olabe entuŋŋamo embeera eriyo yeyo embeera eri entuŋŋamo tugenda kubeera awo sobole okuba nga pulezidenti ate tulinde tulabe ebigambo byatugamba ebyenkyukakyuka gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV nkutegeeza gwe kyolina okunkolera kya kusubscribinga kyokka na kusharinga muganda wange nze nsobole okuba nga nkuleetera information yenayina nga woomwetaaze gwe mukwano gwange naye nga nnyongera okuba nga mbalamusaako nnyo nambeebaza n'okubeebaza omulimu gw'omukola ogw'obutaweera egw'okubeera ku eno channel ne mutuwuliriza ne musubscribinga ne musharinga ne mukomentinga mwe baganda bange abali eyo ate nga mukazana so tubasaamu nnyo ekitiibwa eyo yonna gye musinzire okuba nga mutuwuliriza mwe mikwano gyange abali eyo abali ku UG Updates TV leero nga 18 nga we nkugambye ntuŋŋamu tugenda okubeera nga tustaginga ate olunaku olw'enkya olwokutaano nga 19 isingiro wetugenda okumaliriza ne wiiki eno gwe muganda wange ali eyo tugenda kumaliriza ne isingiro era abantu b'isingiro mutulinde so abo yonna gye twayisizaamu eggaali okuva eri nga 15 ku Mande Bundi Bujjo abantu b'e Bundi Bujjo abantu b'e Ishaka Bushenyi Beerukunjiri mwenna mbasuubira okuba nga leero eggaali mugenda kuba mugiwerekera paka ntuŋŋamo ng'era mubadde mujja mukikola ne muwerekerako mwaba tuwerekerako mbeebaza nnyo mukola kyansusso okuba nga muwerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga agenda okukiika enkuŋŋaano ze asobole okuba nga ayogerako ne bannayuganda jjukira nti nebbanga ddene nga bamulemesa ekibiina kino bakiremesa okukalinga exercise zaakyo naye kaakati webanga chance weri okuba nga bannaggwanga bawulira ekigambo ekiva mu pulezidenti waabwe ate ekyo si kibi n'akamu n'akeddagala so naffe tunyiikire bunyiikizi twebeereremu tuyiwewo omubiri tusobole okuba nga tumukulemberamu so abantu abamuwerekeddeko abava ebundi bujjo be twatambula naye okuva Ishaka Bushenyi okutuuka erukunjiri kati nammwe ab'erukunjiri nammwe tubasaba mutuwerekereko mututuuse entuŋŋamo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kati nno embeera yeyo eri entuŋŋamo gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV naye nze nkutegeeza muganda wange kyenkwagaza kyokka kwe kusubscribinga n'okusharinga tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga channel eno esobole okuba nga etutuusaako ebintu bingi nnyo gwe mukwano wange ali eyo jjukira nagamba channel zaffe zino bazibba
kati channel weba ekuze batukesa ne bagitappingamu naye kakati nga etukuziza ziri endala neno tusobole jikuza gwe mukwano wange ali eyekumira ku Yugi Updates TV. Mbagala nnyo ngenda kubanga nkomawo mbaleetera information nga tusimbudde gwe mukwano gwange eyekumira ku Yugi Updates TV. Tovaako.